Gonno ge makyago olunaku olwokuna tutambula bwe tutyo mpolampola ensonga tuzikutuusaako bulambalamba nga bwe zibeera zirabiseeko era bwe zitonga mukwano gwange bwe zibeera zize naafe bwe tuzireeta gy'oli eyo ekyo kikuyamba okuba nti ensi ogirondoola luta ku luta nga bwekyayongedde okuba nga mukwano gwange etambula. Nsaba tukkiriziganye obudde buno mmale okuba nti nkutwalako wali mu ggwanga erya DR Congo ewayongedde nayo okubanga lwakiri mukwano gwange lwakiri weeraliikirizaamu eri naddala abo abatunuulira ensonga mu ngeri efaanana okuba nti nnambulukufumu. Kiriko munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Burundi ne mu ggwanga lya Congo n'eggwanga lya Rwanda. Njagala nkutegeeze bunkenke bwa nnamaddala nga tulaba emmundu eyongedde okubanga bwetyeeseko ebboka eno ng'etuuse n'okubanga bwetyefunamu ebisoko. Mu ggwanga erya Rwanda mu bitundu eby'obugwanjuba batugamba waliyo obunkenke obutannaba kubanga bwogerwako nnyo oluvannyuma lw'okukangatiisibwa nti olutalo waliwo abalwana okubanga balusembereza Abanyarwanda nabo batandika okubanga bakifiiringa ku teritole yaabwe. Ekiri munda mu ggwanga erya Burundi obweraliikirivu nayo bw'amaanyi nga bakitegedde nti abasajja Abanyarwanda ne M23 balwana nnyo okulaba nti basembeza olutalo ku booda ey'eggwanga lya Burundi okwagala okubanga batondawo ekibeerabeera. Ekyo nno njagala nkutegeeze mukwano gwange gwatugoberera kyekireetedde gavumenti y'eggwanga lya Burundi okubanga bwetiira budde Rwanda babagambye wallahi tugenda bakuba wulira omulundi bw'alabula. Abasajja mukwano gwange ab'e Bujumbura be batuuse okubanga bavaamu eddoboozi erituuse okubanga lirabula Kagame bamugambye nti wallahi tugenda kukuba tukulaba weekyanga tukulaba we modola naye tugenda kukubagezaako bugeza obeere ng'okola ezzambiri tulaba ly'opanga okuba nti okola olunaku olwaleero. Kati katumale okubanga tugenda mu nsonga mukwano gwange ogitegeere bulungi na lwaki Abarundi bavuddeyo okubanga balabula Kigali ng'ebagenda okugezaako okubanga bababwatula. Munnange njagala nkutegeeze ennaku nga zize emabega abasajja mukwano gwange abamanyiddwa nga ba M23 batuuse okubanga batyo no bakuba emmundu bubi nnyo. Emmundu eno gye bakuba neetaaga okubanga nkubuulira ggwe akyatambudde ne muzzukulu wa Kasujja nti eruubiriddwamu okwagala okulaba nti ekitundu ekimanyiddwa nga Bukavu baagala nakyo okubanga bakyezza baagala okubanga bakiwamba. Bukavu kye kibuga ekikulu mu kye tuyita South Kivu Province okitegedde ng'ate Goma gwe batutte ejjo ly'abalamu kye kibuga ekikulu mu North Kivu Province. Kati baagala province ya North Kivu ne province ya South Kivu zombi babeere nga abasajja bakulu bazirina. Tulabye ennaku bbiri emabega abasajja bakulu aba M23 baakubye emmundu ne bawamba ekitundu kye bayita Ehosi ne kye bayita Kalehe. Ebyo jja bisanga mu kilometers 6 ze mawuzi 37 okuva mu kibuga kye bayita Bukavu. Ekyo nga kitegeeza nti abajaasi bano aba M23 kaakati ekibuga kye bayita Bukavu kye baagala okuwamba bakyesudde mawuzi nkiddamu nti ziringa 37. Ekyo bw'okiwulira mukwano gwange bw'otyo njagala nkutegeeze munda mu mutwe guteekamu tekirinyanga ekitegeeza okuva e Kampala n'okwata Masaka Road okimanyi nti awo obeera osemberedde mukwano gwange oba otuuse emitala Mariya. Yes, katutwala ekyo nti omuntu omusajja mukulu avudde e Kampala n'abeera nga akutte Masaka Road aba asemberedde okubanga atuuka mitala Mariya. Kati bwe liba ng'ejje lijja kuwamba Kampala kimanye nti no liri mitala Mariya. Eyo distance njagala nkutegeeze nti si nnene kiri awo. Kati abasajja bakulu bamala okubanga batuukamu eyo distance ne batakomaawo ne balyoka bagezaako okubanga beekwata highway batuusa ku nnyanja gye bayita Lake Kivu. Mu kwagala okubanga batuuka ku nnyanja eno amawulire mu M23 wamu mbu n'amajja eggwanga lya Rwanda bagamba beetaaga okubanga basalirako ddala eggwanga erya Burundi nga Burundi niwe bayandyagadde okusindika amajje okuyamba Basekede nga tegakyalina we gasobola kuba nti gayitira ate okubanga bagenda mu ddwaniro ate era baleme kukomaawo. Abarundi bonna bagezaako okubanga basitula emitwe gyabwe mbu M23 n'amagye ga Kagame beetaaga okugakuba bakuba abajaasi b'eggwanga lya Burundi babakkatire wansi ku ttaka nga tebakyasobola kubanga baddamu okubaako kyonna mukwano gwange kibanga
tannamala nakyo. Omu ku basajja abali mu bitundu eby'Kaleha atubuuliddewo ku kyalabako olunaku olwaleero agamba nti tulaba abalwanyi bangi aba M23. We see them moving around without saying a word to people. Bali wano beegiriisa nkugambye tebalina kigambo kyonna kibanyega, tewali muntu yenna gwe banyega. Mukwano gwange kugamba bakulaga nti kibaliko mukwano gwange mission nnene gye batasobola kubanga bakugamba. Akati amawulire ge tufunako mukwano gwange olwaleero galaga nti ku kino ekibala abasajja bakulu kye balina ne pulani yabwe ng'ebagirina. Omusajja omulundi yabitegedde dda era n'atuuka okubanga bw'ati avuddeyo n'alabula omusajja gwe bayita Kagame. Bamugambye nti byonna bikole naye woogerezaako wonna okwagala okubanga weekyangira ku magye gaffe. Wallahi we will attack. Tugenda kulumba, tugenda kubanga tukola kye bayita mukwano gwange ekyajabo. Ajjukira nti Burundi ng'ono neiba w'eggwanga erya Rwanda era neiba wa ggwanga lya Congo already amaze okusindika abajaasi omutwalo mulamba. Bano nga kati bali South Kivu. Ekireese amagye gano omutwalo mulamba bagamba bagenda kubanga basupportinga amagye g'eggwanga erya Congo agali mu kaseera kano mu mbeera eyoggezaako okubanga bafaafagana n'omusajja bw'atyo nowa M23. Kaakati omulundi agamba bwe kibanga muzuganya amagye aga Congo sinza kubanga mbaleka bulesi ekintu mba nteekeddwa okubanga nange nkiyingiramu tugezeeko okubanga tusala amagezi butya Kagame ono bwe tugenda okugezaako okubanga tumutwala nga talinnya. Kati nno kankutwaleko ewa musajja mukulu Evariste Ndayishimiye. Oyo kankutegeeze nti pulezidenti w'eggwanga erya Burundi atuuse okubanga bw'ati avaamu omwasi n'agamba the one that's going to attack us we will ourselves attack. Owo yenna agenda okubanga kikola mbu atulumbe twagala tumutegeeze tugenda kumulumba. Owo yenna agenda okubanga bw'ati akola ezambi alumba amagye gaffe ag'eggwanga lya Burundi ekyo tewaliwo kubuusabuusa tugenda kubanga tumulumba. Njagala nkutegeeze nti mabegako wali musajja mukulu Evariste Ndayishimiye yavaayo n'agamba sirimu abo abeetaaga olutalo era tetwetaaga lutalo olunaku olwaleero twagala mirembe. Naye okusinziira ku nneeyisa ey'amagye ag'eggwanga lya Rwanda n'abaana abo abakozi b'effujja ba M23 enneeyisa yabwe n'ebikola could trigger a regional war. Tulabanga bigenda kuvaamu olutalo olujja okubanga lugaziwamuko. Kaakati senga bukya ku makya njagala nkutegeeze naawe atugoberera nawulira nti amagye ga Burundi n'aga Rwanda gatandise okuba nti gakubagana. Bamukakafu nti regional war eba emaze okubanga bw'etyo mukwano gwange etandika. Bw'onoowulira nga amagye ga South Africa agongeddwako n'obungi ne bagaleeta nga gali mu kufeesinga n'abasajja ab'eggwanga lya Rwanda olwo tuba tuli mu regional war. Already nakutegeeza nga ejje eryavudde mu ggwanga lya Chad lyamaze dda okuyingirawo mu Congo okuyamba omusajja amanyiddwa nga Felix Tshisekedi. Kabakabonera akoleka regional war ejja kubanga bw'etyo mukwano gwange etandise bulambalamba ziddemu okubanga bw'etyo mukwano gwange zivuga bulungi nnyo. Kale nno njagala nkutegeeze embeera eyongera okubanga bw'etyo ezibuwalamuko mu bitundu bino abasajja ba M23 gye bongedde okubanga balumba era gye tusanze omukyala bamita Chantalu Uwimana ono maama w'abaana 10 naye akunyumiza bayitamu agamba bannange ffe boolaba twakabye telling them that they are disabled and all people here but they told us to live as we came. Tubagamba nti bannange tuyina abaana bato tuyina wana abantu balema tuyina abakadde naye abasajja batugambye mwenna muteekedde okubanga muva omugende. Akati nno yembeera bw'etyo munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya DR Congo ekyayongedde okubanga yeewanisa emitima mukwano gwange egyabo abagezaako okubanga balondola embeera lwakiringa bwekyayongedde okubanga efaanana olunaku luno. Yembeera bw'etyo bw'eri nkwebaza nnyo okubanga okyali mugoberezi mulungi wa lutimbe olwa Cows TV.